London Kajumba wekitibwa Makubya n'abalala Ssaabasajja Kabaka myaka okukubiriza w'abataka n'abataka abakulu ab'obusolya abaami ba Ssaabasajja Kabaka n'abakiise b'olukiiko bassebo ne bannyabo n'abaana abato nga bwe bakulira era njagala kumusiro yatugamba kasita protocol ebeera observed togiddamu naye nga nange ndi musanyufu nnyo okuba nga nnyimiridde wano nga minisita w'e Kampala ate nga awagira Obuganda okuba nga nnyimiridde wano naye nga nzize wano ku lwange ne ku lwa gavumenti kambasabe kwebaza obubaka bwa Ssaabaminisita olwaleero okusinza kuno nga twebaza Katonda atuusibwa Obuganda mu myaka 31 nga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II atudde ku Nnamulondo Kaabala. Nebaza omulabirizi w'Ennabirembe Reverend Moses Banja ne baddukanya n'ebintu bya Lutikko ate n'omulabirizi w'Ennabirembe olw'okuteekateka okusaba nebaza omulabirizi olw'obubaka bwatuusizaako ng'ayingiza obubadde obulungisha era nebaza obulabirizi olw'amakulu ga Ssaabasajja Kabaka agagenda okutukwasibwa. Nebaza abakulembeze b'eddiini abalala Supreme Mufti naye Sheikh Monsignor Charles Kasiranga akiikirira Ssaabasumba Lubaka Kasumba Muzeeyi Guverinoma Mumoona ate nebaza Kajuba okuva Emajjananku Kabaka y'Ekiba atudde wala naye nakubeerawo muzukulu w'olusizi nebaza kwaya etuyimiridde obulungi nebaza n'abaana abamusomero n'amazima kandi ali mu mubiri gwe alondoka
bulijjo bwe tuba tujjukira amatikkira tubeera mu lubiri oba mu mbuga zaffe ez'amasaza ag'enjawulo ng'enkola yaffe bweri okujaguza tukutandika na ssaaba kyokka kitubeera mu kisinzizo nga bwe tutunga leero ndowooza ffenna abali bano tumanyi tunotereka yadda mu nsi abiri mu bbiri Julayi 2024 kyokka natereeza okugamba nti abasawo tebannayagala beenambula emirimu oba okweetaba ku mikolo okutuusa nga asuukidde ddala. Katonda ayambe kalema kansi yayongera okutereera Obuganda bulina ennyonta okulaba ku ntanda. Kyokka mbasaba tugenda okumiikiriza tusoosowaze ensonga ezikwata ku bulamu bwe. Bwe tutyo tukyatambulira okuluŋŋanyizibwa kw'abasawo. Kyavudde tabeera naffe eyo naye byonna ebiri wano nga byenjogera kakyandaba abigoberera. Katonda abalamu n'aboogeza abasoose bwe batubuulidde omubala gw'okujjukira amatikkira ogw'omundu obwasoma obumu kuvuga nti obumu bwaffe ye maanyi ga Namulungu. Mu myaka 31 nga tamuswalamula ye mwene n'Obuganda bwe bwonna buyise mu misimu n'ebisoomoozo ebiwerako okuzzaawo Obwakabaka kwalimu okufunvule okutuddiza ebimu ku bintu byaffe wabaddewo kalumanywera obutaweebwa federo kukyakusoomooza okugezaako okutematema mu Buganda kivaako ebizibu ate ennaku zino era nga bwe nagambye mu mubaka wange obwasomeddwa mu masinzi ennaku zino eziyise bwogerwa nako wamulabizi tulina abeefiiridde okuyuya Namulungu, tulina abeefiiridde okuleetawo engatikamo mu Uganda ate n'okutyobola ekitiibwa kyaffe. Ekyakusobozesa okuddamu okuba Obwakabaka bwali bumu. Abantu ba Buganda nga bassa kimu nti Kabaka agende naddala enguudo. Singa si bwe bwali kyandibadde kizibu okusinga. Muleke bakulire abantu abangi ate nga balimu. Mu myaka 31 nnyinimu ayigiriza abantu be bonna awatali kubasosola mu mawanga, mu ddiini oba mu ndowooza z'ebyobufuzi. Kyemuva mulaba ng'abantu ab'amabala ag'enjawulo bonna tutula nabo kubanga kyutu bw'atyo bwakyagala. Enkola ey'okugatta abantu yatandikibwa Kintu bwe yatuuza olukiiko lwa Buganda olwasooka ennono mu Busujju. Ebika ebyatula ennono byali byawufu naye tewali kyasukkulumizibwa ku birala. N'ebika ebyajja oluvannyuma ne byegatta ku Buganda, ne byegatta ku Baganda abaasooka, nabyo byeŋŋanaŋŋana n'ebinansangwa.
oba mu lubiri oba mu bwakabaka era nabyo byenkanankana n'ebirala byonna mu maaso g'abeebi. Ekyamazima obugulumivu bw'ekika kyonna bweyolekera mu bikolwa eby'abazzukulu baakyo. Omusiigi, omugalaga, omugale, omwami oba omusaana eyakolanga eby'ekyenge ng'aweesa ekika kye ekitiibwa si lwakuba wanjovu, si lwakuba wankererwe, naye lwakuba akoze ekyamaanyi, naye obuweereza obungi bweyagaza ekika kyonna. Basobereranyako obwo bwe bumu bwe tusaana okulondoola nammwe ebisobola okubibeera. Lwekyo olw'Oluganda okufuna enkaliriza ng'abaana bano bwe bayimbye tusobole okulabuukirira abaagala okutemaatemamu nga baagala okutunafuya. Saabalabirizi wano ndabawo obumu bwetunula bwezi. Ekyo kye tusaana okukola. Leero enjigyo wayinza okubaawo bazaawo okututawaanya naye okutumambula kikafuuwe. Kankiddemu wayinza okubaawo bazaawo okututawaanya naye okutumambula kikafuuwe. Era mbasaba tunyweze okusayanga Oluganda kinyweza oba kibwanguza oli mwana muto banange era tasobola kukiraba. Ebikolwa bayimbeba basoosowaza kwagala naye emisiri tetusobola kufuuka abantu babalamu era ekyo ne mu butonde tekiriyo. Awo mutugasikala nga tulina abato, nga tulina abavubuka, nga tulina abakadde. Tujja kubeera n'ababeera mu byalo n'ababeera mu bibuga. Tulina abagoberera Kristo n'abatamugoberera. Waliwo abawagira gavumenti eri mu buyinza n'abategeera. Tulina abaganda n'abatali baganda. Ekyo tekiragamanayoka. Wabula tetulina okukola kusabusa kitiibwa mu mbeera ez'enjawulo bantu bannaffe ze babeeramu oba ze bali. Bwe yagala kyoli osse mu kyoli ekitiibwa. Ekyo kye kijja okusobozesa okwegatta olwo tuzze Uganda ku ntikko nga tuli mu kito. Nziramu okwebaza Omulabirizi n'abakulu n'abateeseteese okusaba. Sebo tweyanziza bweyanzibwa. Naye n'olwakuma kale tweyanzize bweyanzibwa. Osibwa Antony Wamala oyo minisita wa Kabaka w'obuwangwa ennono n'obulamu tusiigire ebirala nyingi. Abalangi b'olukiiko Israel Kitooke Kazibwe, minisita w'amawulire okutuula abantu n'obubuuzi bw'Obwakabaka ababadde mu lukiiko oluteeseteese. Neebaza bannamikago baffe naye okusinga byonna neebaza mu mwenna abazze. Mpulira mu bufuweero Goma mwebale nnyo bali.
ezaga ebinye ebyemaika yegaweeka katikkiro namugala kuteerombebeye yali musajja mwefu ng'embaliza katikkiro olw'okuganda otambula n'omufeero fenna ne bannange okusola aweetunya nebasabanyayuganda bannaffe abava mu bitundu ebirala baba bakatikkiro w'ebyolwayo tubeebaza nnyo okutambula naffe mutulaga obwasseruganda yatusibira ddala basse emulyango mu buganda bwonna ne kuwumbwa mu maka gaabwe nkyalangowe olumala n'obuganda twebaza katonda olw'obutatwawulira katonda y'Uganda mwekumu n'emmeeme wanga akasala kabaka yennyini asinzira mu sigala tuli wano mu Lutikko e Namirembe matikira aga Ssaabasajja aga mirundi aga 31 ng'alamula Obuganda olw'osikiriziddwa olw'okuba nti Ssaabasajja Kabaka leero osangiddwa nga mukosefu ekitubo nti tasobola kubeerawo nga bulijjo bwe kitera okubeera. Mukulu Sozera Mukulu Karoli Seruka Matofu bali mu kuweereza ku TV abantu ba Kabaka ate bo batuddeko wabweru wano mu tenti. News Namirembe musaba kusabira Ssaabasajja Kabaka okweza emyaka 3 nga atudde ku namulonda gy'abe alamula Obuganda Ssegawa Gerald